nabagendako ewala agala kubanga mutuusaako ba sponsors baffe abatusobozesa ffe okubeerawo ne batuweereza data omulungi okubanga buli kimu kyonna kitambula bulungi era abasponsazi baffe tubeebaza nnyo nyine ddala ekyenkanidde nsookedde ne banaffe aba rockboom bagamba nti feel the energy drink naddala ng'olina hangover oba obulamu otebutambula bulungi nnyo omuganda wange ekozesa rockboom mulungi nnyo nyine ddala naye abakyala ab'embuto munange tetubakkiriza kunywa rockboom banga si mulungi nnyo ekyenkanidde naffe aba Eloy Farm Pharmacy bano bagamba nti where quality comes first bani eno batukoledde syrup omulungi nnyo awonyako flu obanga emmiro gikolokota munange kozesa Elocof mulungi nnyo musange mu pharmacies zonna era nga yakakasibwa aba National Drug Authority. Living on that bano banene nnyo Baliki Spices abalungi nnyo bakugamba nti munange osobola okukwata ku kinzaali kino okubadde ekinzaali ekyo era kubanga atokikozesa ndowooza nakano ojja kukatwala kano kabalikizi mu choose mix kalike wampa no kululi kalikawooma kati wangamba kaweddemu basiika enkoko kati tulina balikizi beef masala eno nungi nnyo kubanga esiika enkoko n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo tulina balikizi tea masala eno nojja gikozesa kubanga oteeka mu chai ku makya then balikizi mu choose mix eyo osiika ikanzaali kalungi nnyo okusiika emmere yonna then eri balikisi pilawo masala eri mucere Oh my God. Okay. Tulina banaffe aba Century Properties and Real Estates baneno bagamba tya bagamba nti munange gwe akyapangisa baze okujja mu kupangisa ffe tufaayo eri bamufuna mpola ekitono ky'olina miliyoni emu kati saawa eno oweefunira ploti kusingiza akakadde ate mu bitundu byaffe ebyenjawulo twetaaza akanamba kaako yakubanga okakubako ate tukubuulire ebigenda maaso naye nga twetaaze tusange esonde just ng'okyamiddawo ku share ku petrol station oba wali ekyali wajjala ku musenyu songa zibe nga ate zikutambula bulungi nnyo nnyini ddala n'ekisembayo St. Matia Mulumba secondary school day and boarding tusangibwa ekungu kyanja twaniriza abaana tulina okuva ku senior 1 mpaka ey'omukaaga kitegeeza omwana avaawo ng'agenda ku university tulina half bursaries essaawa eno aye no leeta omwana wo asobole okuba nga ate yeefunira half bursary ensonga zikutambulire bulungi nnyo nnyini ddala. I am Dixon MC once again, and of course I have my brother here. We are going to discuss some of the issues. Nika mukiriza so kakubuzeko n'oluvannyuma ate tubenga ate tugenda mu maaso. Nsanyuse Mr. Dixon okunkyaza nate omanyi nkola bulungi obuteekanika amazzi gaffe sobola okuba nga tunywako mpola mpola. Amiina sema kakati yenze talema Benjamin nsanyuse nnyo okubeera wano se talema Benjamin talema Benjamin ovidde oli muyimbi ndi muyimbi se oli muyimbi wa gospel oli munyimba nga mmeka nimba ziringa mu 12 eziri recorded so nimba 12 eziri recorded awo nno kati kyemanyi Big Masavu ali mu kunyeenya mutwe manyi Big Masavu promoter Big Masavu promoter kati bwaba badde talina namba yo kati kyemanyi agenda kubanga agifuna akubanga ennyimba abataziina kitegeeza abazeetaaga okitegeera tulina promoters bangi naye abamanyikiddwa batono olwaleero tugenda kubanga twogera ku nsonga eyo oli muyimbi olina ennyimba ku video ne audio good omwami ono muwulidde muyimbi wa gospel era nga alina ennyimba ku audio ne video. Mr. Benjamin, yes, sir. My question is, yes, sir. Do we have promoters in gospel music promoters in Uganda? I think gospel music promotion ekyabulamu okubeera specific kibuzo kyombuuzizza ba gospel music promoters tubayina batono tubayina naye batono aba gospel tubayina ngate music atambula yes
kati nja kunyonyola engeri tutambuza mu muziki waffe tubayina naye batono ate n'abatono betulina tebali professional batono ne betulina tebali professional. Wait. Bapromoters betaaga ku trainingibwa nabo nnyo ekintu kye bayita promotion. Nze mbadde manyi nti wenvaayo ng'alina obusobozi buli radio nyinayo presenter osekeera buli TV nyinayo presenter nsobola okutambuza music nenfuka promoter. Anti kati olwo osobola okukikola ng'omuntu nga bw'olaba nti omuntu omanyi amasomero gye tutasomera mu primary twabeerango nga tewali basomesa bali qualified naye nga tulinawo omwana eyamala senior 4 kati nga bamuyita ne bamugamba jangu otukwatiremu mu baana baffe aba primary. Kati kyekyo kye bakola kyova olaba ensobi nnyingi ezikolebwa nti aba tamanyi professional engeri gyekirina okutambula. To you, who is a promoter? A promoter bunga gwe wegamba noga nti ono yasanira oba promoter. Omuntu asanira okuba promoter ekisooka ateekeddwa okuba nandigambye nti yandibadde kitunzi nga yasoma business. I know banga yasoma business. Kuba oba wasoma business ekintu kye bayita promoter aba akwasaganya ku promotinga muntu ate eyo area ngazi nnyo ate profession namba nti yeetaaga obukugu obw'enjawulo engeri gy'onoyogeramu ne ba-clients bogenda okuwa omuntu wo boguza omuntu wo bajjukira oba otunda muntu wo engeri gy'onoyogeramu nabo engeri gy'onoobakwatamu kuba engeri gy'onoobeeramu gy'onoobahandolinga ebyo byonna byetaaga different skills beetaga different knowledge nga ziteekeddwa okuba nga zirina profession person. Kale katugambe nti professionality tunaba kutuukawo ku level eyo naye ndowooza nti wadde nga tetunaba kutuuka ku level eyo waakiri omuntu yandibadde nga omuntu aweereddwa omulimu ogwo ng'ate list ayinawo ku basics yes handling abantu yes wadde nga tali profession naye ate yes yandibadde ayinawo ku basics handling abantu ezikwanaganya abantu kubanga gwe mulimu gw'abagenda okuweebwa. Ekisooka promotion naddala owa Uganda tosobola kumutambuza nga tolina ssente kuba music wa Uganda ogamba promotion ya Uganda oba music wa Uganda? Ngamba promotion yes anti togera kwa promoters promoting music. You need to have money. Music w'omwana nga tolina ssente kuba system zaffe zonna ziri corrupt. What do you mean about corrupting? Kati katutandikire ku studios ezokurecordingiramu. Yes. Omuntu promoter bwajja ku studio y'oli najja n'amugamba nti njagala tukolere wano ennyimba z'omwana agamba naye omwana ngenda mugamba nti tugenda mukolera nnyimba $300 naye ngenda kuwa 2. Owulidde kati nga promoter agamba producer nti oli agenda kumpaasa buli luyimba naye ngenda kuwa 2. Owulidde obwo tebuba bufere anti kyekugambye nti biri corrupt kati va ogenda ku studio gye tutwala ennyimba okutukubira mu producer presenters abazikuba oli nga tanaba ennyimba zo kuziteekamu just okuziteeka obutesi mu storage eya station ayagala osooka omuweera 2 ekitono nnyo 10 kale waakiri 5 tebakka wansi fwe tuliira naffe. Owulidde naye nga ate system si bwe yandibadde naddala mu gospel music nti wandibaddewo membership partnership ey'abayimbi ne stations. Yes nti station katugeze nga family radio mikwano gyange nolwemboogerako nti family radio nti eyina different a special partnership with gospel musicians. Nti gospel musician bojja wakiri osasulayo sente za membership katugeze $1,000 kale katugeze 5 nti bw'oba ogisasudde buli bojja ne receipt yo music wakola ki kastamfu mba nfuuse member
nti muteekawo omutemwa nga gwa membership so si buli bwendeeta ennyimba nti nina okukola ki okusasulayo membership asobola kuba ngeri renewed every after katugeze omwaka oba emyaka 2 naye nga tekiri nti omwana buli bwanajja mumusaba 10 ekyo kyetaaga kikolebwe ba producer I mean ba promoters oba bananyini nyimba kati bananyini nyimba ate sibe bakola ebyo ensonga lwaki nakugambye nti professionally twandyetaze bano bakitunzi promoter naye tebaliibwo twandibeetaze nga bali professional nga bakenkuka mu mulimu ogwo kati olwokuba nti tebakenkuka mu mulimu ogwo kyova olaba nti ebintu ebisinga bakigwamu bugwi abayimbi babyetabamu nosanga ate emirimu gya promoter ate omuyimbi yagikola ate yatambuza oluyimba ate promoter ate yakola egy'omuyimbi nga promoter yakola egy'omuyimbi omuyimbi yakola egya promoter how kanko ekyokulabirako nosanga nga omuyimbi yeenoonyeza wagenda okuyimba yeenoonyeza wagenda okuyimba ate n'akubira promoter we n'amugamba omanye nti tugenda kuyimba eno can you just imagine that nga promoter bamukubira bukubizi omanyi kisisa naye kikwasa ennaku sokoleke kuba newakubadde nga area yaffe yakuyimba mu buweereza obwa church naye twandibadde ne organization nti omuntu akwagala takubira gwe akubira promoter wo talemwa tulina bamanager kati ate bo bakola mulimu ki anti kakati promoter ebiseera ebisinga naddala ku level yaffe ye manager level yaffe ya Uganda wadde nga basobola okuba ab'enjawulo mu mawanga agebwe tulina manager ne promoter manager amanaging omwana ne promoter we baba banjawulo balina obanga banjawulo kubanga ate manager abeera amanaginga ne promoter wo yes manager abeera overall manager yatwala promoter yatwala n'omuyimbi tekitegeeza manager asobola ogamba promoter twala oluyimba ku radio bweti kuba kati ye manager baba waali emirimu gyonna gye bagisookera ku manager promoter afuna awaayo reports ku mirimu gye baba bamusindiseeko nti twagala okufuna akalango okuva ku family radio omuyimbi waffe yagenda obakolera akalango kati manager gwe batuukizaako amawulire kati promoter yabeera mu field oba tugambe nti load okuba nnene eri ba promoters betulina kyekibalemeseza omulimu gwabwe ogenda mu maaso tebamanyi mirimu abasinga tebamanyi mirimu gye bateekwa kukola mu bulambulukufu sigamba nti load ennene kuba wano naddala gospel music waffe talaba kutuuka ku level eyo nti load nnene nti katugeze nti omuyimbi omwaka gugenza okugwako nga ennaku zonna ziri booked tetunatuuka waawo nolaba pasita Bugembe mukwano gwange naye tanaba kutuuka waawo nti atamanyikiddwa nnyo tanaba kutuuka waawo nti okuva ku Mande mpaka ku January olusooka mpaka December olunaku olusembayo nti ennaku zonna ziri booked mukimanya ali very busy naye bimufuula busy birala si music nti yamufuula busy nti buli lunaku luli fixed ate olwokuba nti tetunatuuka waawo bamanager tebalina ba promoters tebalina kyebatugamba nti load nnene kitegeeza nti bannabategeera mulimu ogwo olwokuba nti kyenakugambye nti tukyabulamu professionalism bamanyiiko bitundutundu ku mirimu gye bateekeddwa okukola ensonga lwaki nti osanga manager ng'akola promoter ng'akola egy'omuyimbi ate nga n'omuyimbi akola gya promoter now omuyimbi bw'aba talina promoter kirina engeri gye kimukosa nnyo kitya kati kakuwa ekyokulabirako waliwo omuyimbi wa gospel omukyala yayimba Testify omukyala oyo omanyi nti music we atambudde nnyo kuba promotion ze ennungi nti bw'oba olina promoter omulungi products zo zituuka in different areas in a very quick way alina manager atalina ne promoter kyekyenjawulo actually management ye si muntu alina management namba nga bola nti company ino ye managing yes ono wa finance ono wa budget ono wa marketing wa promotion management branding kati kyekyo kikigolamu wano nti bw'oba tolina bantu bwe batyo osigala mabega ossamu maanyi mangi ofuna kitono mu mwoyo ne mu mubiri oteekamu ssente nnyingi
tena obudde noteekamu bungi ate naye mu kitono okukungula katono ofuna kitono nnyo. Now tumaze kimanya nti bapromota tubalina naye si bakugu, si bangi, batono ne bamala already ate si bakugu abaliwo si bakugu. That's one. Ekyokubiri si bakugu ate tebamanyi kye bakola. That is 2. 3 tutegedde nti promota waatali omuyimbi amenyeka nnyo. Okitegedde? Now looking at the music, bwe mba nyina management nga ndi muyimbi kwanze oluusi nyinza oba nga zibitegeera bulungi naye ngo ayinako idea management eno n'omuyimbi nsinza ayimba toli investor oli manager who puts in money? Manager ateekamu ssente oba omuyimbi ateekamu ssente? Ekitutawaanya bwavu weewaawo nga management eba erina okussaamu ssente naye jjukira nti management weesobola okussizaamu ssente weewanta awasookerwako katugeze nti bazudde talenti empya nga talenti ng'omwana alina talenti naye nga abaddeyo nga tewali amumanyi okumuggyayo okumussa ku siini ezo ennyimba ze bakola ng'omwana abadde mwavu talina ssente ennyimba ze bakola vidiyo ezisooka ezo. Naye omuntu bw'abanga muyimba abadde muyimba yali established already tuba tumusuubira okuba nga products zakola zireeta income nga income eyo ye running buli kimu so si manage okukola ki okwata ng'akwata muzize ez'emmwanyi ate nassa mu muyimbi ekyo kibaawo nga mutandika butandisi. Tugambe nti ennyimba ze tuyimba zezitali strong okugeneratinga income eyo. Nedda nno ennyimba zisigama nti tetuyimba mbi nti oba teziri strong kimala. Ennyimba actually ennungi naye management bw'eba embi enteekateeka ate ng'oluusi tolina bw'eba embi tolina bw'ofunamu oba tolina bw'oyinza kufunamu nga bw'ogambye nti olw'okuba nti kankuwa ekyokulabirako waliwo ensonga gye balina kubulirako nti tulina endowooza y'abantu baffe mu kyaki balowooza nti omuyimbi tateekeddwa kuweebwa ki tateekeddwa kuweebwa kasiimu tukayita akasiimu because ne Bible etugamba nti Mukama agabira emikisa eri emirimu gyaki egy'emikono gya. Actually nze sikkiririza mu kintu kino ekyokugamba nti abayimbi tusalewo ssente ze batuwa mu kyaki. Nzije nga ŋŋamba nti nze mba temumpadde 2 sijja naye ate sikkiriziganya na kintu kyakugamba omuyimbi mbw ajje ayimbe bamala okuyimba mumukubire mu ngalo mumugambe nti genda ng'omwana yatambuzizza yakozesezza ssente. Tugamba kino kyandibadde kintu kyakutegeeregana wakati w'omusumba aba akuyise okumuweereza kuba okuweereza n'awo omuyimbi nimutegeeregana omusumba n'amanya nti nga nze ewange bendi emmere kuba omusumba ali emmere n'abaana be bali emmere kati naffe abayimbi tulina families ate families zaffe tuli emmere naffe tuli bantu twambala engoye kati singa mbadde nze wano nga sambadde nga ndi bukunyabuuza kyandibadde of course sikkiza kuyingira ndowooza okirabye kati olw'okuba nti embeera weeri wateekeddwa okubaawo eyo enkolagana eriwo abasumba bamanye nti omuyimbi naye muweereza ng'abalala era naye akozesa ali mu nsi akozesa bintu bya nsi ebigulwa ne ssente ate n'abayimbi balina okumanya nti tetuteekeddwa ate kuba bamulugube nnyo. When I'm drinking rock boom I feel that energy while interviewing a person like him. Where you are right now, grab a bottle of rock bomb. Onywemu koku wecho. Tuli mukogera talikidde wali ku manager, ku promoter. Netudda ku manager. Kati now, mama nogwenyina. Nga maze kunywamu ka rock bomb kampomedde. Ng'ate emmere bw'efumbibwa eri bali mu gifumba n'ekinzaali ekya Balikis. Ekibuuzo kino kye kisembayo. Ekibuuzo kino media erina engeri gye bayambyeko okutundula ekitone kyammwe. Etuyambidde ddala ssebo kuba media etutambuzizza gye situukanga na bigere entuusaayo okuyita mu bifaananyi okuyita mu maloboozi ennyimba zaffe ze basindika eyo media etukyazizza mutukyaza ku maredio netwogera n'ensi n'abantu betutamanyi nti twali tusobola okubafuna ne tubafuna awo media
ekirala media mu ngeri ya promotion kubanga media esinga nnyo ku ngeri ya promotion. Media eyo gy'olaba bw'oba tolina media there is no way you can move your music. There's no way you can move your music. Do we need an investor in this system of music? Investor in the system of music is gospel music. Nadalo wa Uganda nti government ina wesobola okujira tuyambako. Esobola okujja kutuyambako government nadamu associations zibeerawo. Nga ziri ku mulamwa nga sizaaba zitandikibwewo naye nga teziri ku mulamwa. Okay, nga omaliriza akatalekeka nga bulijjo njagala okwebaza Mr. Dixon, njagala kwebaza n'abatulaba nga mufubye nnyo mulayikinga 256 myself 256 ne mutulayikinga ne mu subscribinga ne mutufollowing. Ekyo kyamaanyi nnyo singa mbadde nsobola nandikubiddeko ne mu ngalo ndowooza tuwe ku namba yo ey'essimu omuntu afunye atya music wo. Music wange kugenda ku 0756238945 ng'ogisoma nga kyalaani bwe musomereza mwe ku eri 0756238945 ku YouTube kweri ku YouTube music kwali yes music ku YouTube kwali kutayomwa Benjamin. Well, I am Dixon MC, and that's my name. And of course, the program nakugame tuli ku 3rd edition of entertainment. And of course, okubanga buli kimu kyonna kikusabulira. Tokimanyi tuba tumaliriza mpita ayitamu ku messages zammwe nabanga ate ndaba ekigenda mu maaso. Andrew Aiso akalali nkutumiddeko nnyo muganda wange benyo okubeerako wenyo okubanga okikwasaganya bulungi nnyo nnyini ddala mikwano gyaffe abatulaba ebusaabalawo mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Tuli live and of course every day we do this to make you happy. Entertained. And of course no bamuyitani agambe Gloria ya mwana muli kumulamwa ekintu kiteshwa ddala mu maaso tuyanze gebule kyogamba otya nti ndi Saudi Arabia naye mbalaba bulungi nnyo ekintu kirungi era omwana Benjamin tumaniriza mu kisawo ky'okuyimba. Okay, ono bamuyitani enze Bosco Dixon njagadde otwe ku namba y'essimu sobola okubanga tukwatagana kale tujja kulaba history nkutumiddeko nnyo aga Dixon buweereza bulungi nnyo era ndowooza ne gavumenti kati eyingiremu etuyambe twetaagamu kasente nga bwe bayamba ab'ensi tuyanzege. Nagamba ati naga Dixon webala okuweereza bampita ya Diana naye ate munange promotion ennaku zino si nyangu music atutawaanya nnyo kati tuyanzege webala okubeerako. Nagamba atya nagamba nzize kalo ndi Dubai naye ene Dubai singa Dubai Uganda singa abayimbi ba gospel bagagga kale tuyanzege. Nagamba atya nagamba nti hey Dixon, big up to you, thank you for serving God and that gentleman is so polite and straight on the point. I am Daniel. Kale tuyanzege message nyingi nnyo naye ndowooza kankomaawo tugenda kubanga tukyasaganya. Namba yange WhatsApp bwe mbanga ndi live osobola okusindikako obubakabo ku +256-755-460-114. Oyagala kulanga naffe enamba y'emu noti 754-460-114. Oyagala kulanga naffe oba oyagala interview oba oyina obubaka bw'osindika commentinga ku bye twogerako sindika ku message eyo. Tulinde banaffe aba Rockboom era nga Rockboom akolebwa banaffe aba Harris International agamba nti munange agenda ofune ekyokunywa kino neoba nga oyina hangover oba oyina ebikutawaanya Rockboom mulungi nnyo nnyini ddala ekyenkaniddeawo. Eloy Farm bakutuusaako ekyokunywa sirapono wa Elocof nimero gikukolokoota olina fulu olina kofu eno Elocof ejja kuyamba. Genda mu pharmacy era nga eri yakakasibwa ministry I mean National Drug Authority. And of course lastly but not least beef Bariki spices bano bakolera ebirungo ebyokufumbisa osobola okufumba ng'okozesa beef masala muchuzi mix ya Barikis pirao masala and of course tewerabira Barikis tulina jingati ne team masala osobola okukozesa okubanga onywa ate naawe alina ulcers
ababalikisi bakubireko abasobola kubanga bakuyamba ku noti 772 23 74 59 noti 772 23 74 59 oba noti 756 kinana 13 19 noti 756 kinana 13 19 abalikisi genda kubanga bakuyamba nyo Century Properties and Real Estates bandono bekwate munange bagenda kubanga bakujja mu kupangisa bakujja mu kupangisa milioni inatero nango okuzimba bayo ogoyo upangisa so Mr. Dixon ekirala abayimbi bano mbadde nsaba tubakubirize nnyo bongere umanyi bakozi ne bongere okukola bave kutunulira sente eziva ku kabo alinga bayimba abayimbi ba gospel mmanyi nti muri bakozi naye twongeremu amaanyi tukole n'emikono gyaffe tusobole okubeera n'ensimbi ezissa zetunateeka mu music waffe zetunateeka mu buweereza tuleme okutunuulira akabbo nti banaaba tebakuwadde sente z'akabbo togenda kuweereza Katonda. Okay. St. Matia Murumba Senior Secondary School basangibwa ekungu kyanja O and A level senior 1 paka yomukaga tulina half bursaries munange tukirira ensonga tubenga ate tukuyambako bulungi nnyo omwana wasobola okubanga asoma ate tulina center number muganda wange leeta omwana wo asome ku namba yange osobola okusindikira inbox nenkwa direction esomero welisangibwa n'ofuna bursary bulungi nnyo nyine ddala badde n'omwami Benjamin one day we were seated home watching TV and there is a beautiful fat lady who stood on TV and made a call. Hello, have you gotten money? Have you received money? Yeah! That's not the topic of today, and I'm happy to mention that Abayimbi don't accept to be Omwejere, but God is making a call for you to receive money. I am Dixon MC, and that's my name. Myself 256. Subscribe and click on the bell to have a notification. I love you, my brother. I love you too. Have a blessed evening. Thank you for we shall link up next time. Amen. I'm so happy to have you. Happy to. And always check on me, you know. I'm really so blessed every time I check on you. Always check on me so that we can push the gospel